Embeera bw'eti bwe yali ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde oluvannyuma lw'onnamutuka w'enkuba eyatonnya ebintu by'abantu mu katale ka Ssenti bali ku ddembe Kampala akamanyiddwa ng'Owino byonna nga bijjudde amazzi. Okusinziira ku bantu abakolera mu katale kano, obuzibu bwava ku Hamis Kigondu amanyiddwa nga Ham okuzimba ku mwala gwa Jagura ogwawula akatale kano n'ekisawe kya Nakivubo. Omwala gwonna baguzimbye baguyye siraabu kuliko ebiwa ebigoma 6 ebifulumya amazzi byonna babitunuza mu Owino. Bino byagenda okutuukawo nga KCCA ewandiikidde Ham ng'emuyimiriza okugenda mu maaso n'okuzimba ku mwala guno. Era KCCA yaddamu okuwandiikira Ham ng'emulagira agondera ekiragiro kino ng'egamba yadde nga yali yaweebwa olukusa okuzimba ku mwala guno mu mwaka gwa 2017 lwali lwaggwako dda nga n'olwekyo buli kyakola akikolera mu bumenyi bw'amateeka. Kati akakiiko ka KCCA akavunaanyizibwa ku bizimbe n'enteekateeka y'ekibuga Kampala kagezezzaako okugenda okuyimiriza enteekateeka y'okuzimba. Bano basoose kweyanjula ku poliisi ya Ssenti bali ku ddembe ng'eno tebafunyeeyo buyambi bwonna kwe kwolekera ku mwalo gwe bali mu kuzimbako kyokka tebakkiriziddwa kutuuka. Era mu mbeera eno bannamawulire nabo bagaaniddwa okukwata ebiri mu kuzimbibwa ku mwalo guno wadde nga tulina bye tukutteyo. Abakakiiko bakkaatirizza nga batagenda kussa mukono ku nsonga eno. Bali ya Uganda zikyali ku mateeka naye ffe abakyalimu akategeera tuteekwa okugezaako okulambika eggwanga lyaffe okutuusa ku ssaawa esembayo. Kuba solution tugimanyi. Ogera sinkana omuntu ng'azimba luumu emu osinkane nga bamuyimiriza osinkane amu byazimba nga biri mu benyi bw'amateeka amazima nga balemereddwa okukola ki okumuyimiriza naye ekireetedde ekyo tulinamu wano ba stepholder. Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago ategeezezza nga guno si gwe mulundi ogusoose nga Hamu ayisa olugayo mu KCCA. Talina approved plan, talinawo permit emukkiriza nti genda maaso okole kino. Olaba n'okuba obukubi ekibaati weetaaga holding permit. Talina na holding permit emukkiriza kukola ebyo. So talinawo tteeka na limu lyakoleramu kati akola BVA fujjo lye. Kati agamba bakufuna olukusa olumenya ebizimbibwa ku mwala guno. Acting ED kyetusuubira omwala gwaffe ogwo teri guzimbako. Ekkubo lya Kereziya erigenda ku kijjukizo lyazibye lirina okuggulibwawo. Mu bufunze ebyo bye yazimbyewo birina okumenyebwa. Obunambiro ngenda kuyita komiti yange tutuule tufune resolution tuwanike demolition order balabe nga bamenye ebintu bya ambyo na byonna ebyazimbibwa. Minisita Mbezo wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye obuzibu bwonna buteeka ku KCCA okuzimba kuno okugenda mu maaso nga tefaayo. Era mu nteekateeka omwo mwe muvudde abantu baffe nti bo ye bw'afuna kasente ke asobola okukola kyonna ky'ayagala naddala ng'ayiikiriza emikutu gy'amazzi. Natukana ku busuubuzi ba Hamu oba biki obunafu buli ku KCCA first of all butalambika. Tetusobodde kufuna Hamu ku nsonga eno wabula nga tukitegedde nga bwe waliwo olukiiko olutudde akawungeezi ka leero nga lukubirizibwa akulira KCCA ow'ekiseera Frank Lusa okusobola okusala entotto ku ngeri y'okugonjoolamu ensonga eno.